Basebo ne banyabo olunaku olwaleero naffe nga mmwe n'abali wano twalabye ku mutimbagano omukulu ono tebanamuwa bbaluwa yonna naye bamukubidde essimu ne bagamba waliwo bye tulaba wano ne tulaba ku mutimbagano nti kandidate waffe owa constituency ya Busiro East bamugye mu lwokaano ng'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama ke kabikoze ebyo. Kakati wenjogerera bakandidates baffe bana bakagibwa mu lwokaano mu ngeri emenya amateeka mu ngeri ey'ekimpatiira. Wano tulina omukyala gwe bayita Mase Abedchan Rebecca gwe bajja mu lwokaano mu district y'NB ne badeclaringa nti oyo minisita wa Museveni gwe bayita Nyamutolo yali afuuse unopposed. Ne bagenda mu maaso ne bajja mu lwokaano muganda waffe gwe bayita Ongelek Charles Ebukedeya mu constituency gye bayita Kachumbala era naye ne bagamba nti candidate wa NRM yayita nga tavuganyizibwa. Ne baddamu ne bajjamu candidate waffe omulala gwe bayita Ayen Ernest onnono ng'abadde akwatidde bendera ekibiina kya National Unity Platform ku bavubuka ba Northern Uganda. Ne bagenda mu maaso kati olunaku olwaleero ne bajjamu Honorable Mathias Walukaga mu lwokaano. Babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bw'ozitunulira zonna tezigoberedde mateeka. Ongelek Charles bagamba nti yali talina signatures zimala abamu abamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa. Ernest Ayen bagamba nti emyaka gye gyali gisingako egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abedchan Rebecca naye bagamba nti signatures ze zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basebo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazeetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university eya IU Islamic University in Uganda ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi teri expired teri invalid weri wano. Era abasebo ne banyabo njagala n'obategeeza ndi kino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mu abagi issuinga era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi teno ebbaluwa be bagi issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga alina empapula ezenkana n'eza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga nnaku 11 eza mwezi gwa Novemba guno omwaka nga bamaze okutwalayo complaint. University newandiika bulungi n'etangaaza negamba nti eyo certificate te expiringa singa omuntu agenda mu maaso na enrollinga okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kaakati gwe byabaka musinziirawa ogamba nti eyo certificate ya expiringa nga university yennyini yagiwa egamba tena expiringa. Kiki oba otegeeza? Kubanga university eyawa certificate eyo yino wano yo kennyini yazivaayo netangaaza bulungi. Ate n'ekirala university negamba nti omuntu bwe yeeyongerayo bwe enrolling for further studies ebeera ng'eri valid. University ono mukulu gy'asomerako ya St. Lawrence naye newandiika
netangaza bulungi negamba nti ono mukulu ali mu third year ku university yaffe byabaka malinga agamba nti kati mu Uganda osobolera ddala ogenda ku university nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina advanced level ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university. Byabaka makyatugamba kati mu baluwa ze ebitategerekeka byebagezaako okukola naye nga bwe mbalaze kino saagala mu kitunulire nga attack oba obulumbaganyi ku constituency ya Honorable Walukaga nga bwe mbagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna aba candidates batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajjukira ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa aba candidate ba NUP abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne beesanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa bakandidate 303 ku mutendera gwa parliament munajjukira nti bakikola ne kuba LC5 ne kuba kansala wonna abantu we balaba nti we balina interest ez'enjawulo ne balemesa bakandidate baffe okwewandiisa kati bakandidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas 2 oba approaches 2 ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tebakyayina ebyo bicomplaint bye balimu era kugenda mu maaso oba oli abawandukulule bakandidate abalala aba NUP. Ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu ate si kubagulirira kokka abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira. Olunaku olwaleero mbadde njogera ne candidate waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isingiro andazene messages nga bamugamba va mu district ya Isingiro oba oyagala bulamu oyo candidate w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isingiro. N'olwekyo abo bakandidate baffe abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni yes tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi obasaasira kubanga abamu babawamba. Kati tulina ekyokulabirako ekirala oyo mukyala gwe bayita Jean mwaba amawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kukutwala wano mu kooti bakuwe bail ogende straight ku rally ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP era kye yakola mukazi wattu kakati kyekyo. So kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote kyova olaba bakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro East ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba kubanga buli woyita abantu bagamba kimu twagala Walukaga. So regime okuba nti etidde nnyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola. So fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawagguluko naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo kyova olaba nabagambye nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abagiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamooli okuyingira palamenti naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo. So ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena n'omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola bye kaagala ebintu bwe bityo bitategeerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo. So answer yaffe ye protest vote akalulu k'okwekalakaasa
tusobole okwejja mu mbeera eno. Lwaki? Kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mugirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku. Waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola. Kitegeeza ki ekyo nti singa sisitimu eno esigalawo akalulu akaddako, that is bwe tubalake ne kabeerayo, kubanga bayinza n'okukola kino okutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikirayalinze monake oba ki kyonna kyonna. So bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa. Tubadde wano twogera ne pulezidenti ng'ali Fort Portal, batandikiddeyo okugala amakubo n'ebirala, effujjo lyonna lyonna, obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. So bannayuganda ye ansa esembayo ku nsonga zino zonna zonna ezigenda mu maaso. Ensonga gye mbadde njala kubajjukiza ku nsonga zino, mumanyi mwena mwena in Isinjiro and other places who are now coming to us to say that the regime threatened them, intimidated them, and told them that if they do not accept to appear in those pictures, they were going to be arrested, they were going to be abducted, their businesses would collapse, etc., etc. So that is how the regime has been operating, trying to buy out those through coercion. Now, the other thing they are trying to do is to denominate our candidates. And so far, they have denominated 4 candidates. They denominated Mase Abedchan Rebecca from Nebi, claiming she did not have enough signatures. A member of parliament requires only 10 signatures, and they said she did not raise the 10 signatures. They denominated our youth candidate for northern Uganda called Ernest Ayen. Again, for him they claimed that he did not have, that he was not of age, he was not within the age requirement, even when he had documents from NIRA and others. They went ahead and denominated Ongelek Charles, our candidate from Bukedea, Kachumbala County. And they claimed, again, that he did not have enough signatures. So this morning, they have gone for the Honorable Walukaga, who is here with us today. We condemn this in the strongest terms possible, and we want to say that this is not just about NUP. Every citizen of Uganda should be concerned about the criminality, the illegality, the unconstitutionality of whatever this regime has turned into. Byabakama and his people are clearly breaking the law. They are turning themselves into the judge, prosecutor in these matters, and even the executor in these matters. Because the Electoral Commission is not mandated under the law to determine qualifications. Its role, once documents are brought before the Electoral Commission and they are authentic,